n'avaayo n'agamba Sauda Madada nga siraba we bakusiba nnyoka amazzi nga maama wo taata wo baganda bo bani nzati mummanyi sigenda kubikabika bwetyo bwendi byababbi eba bisi bwe bityo ebyange nze sitera kujja live era mummanyi wenzize era kyekyo mba njogera byebyo olina okugamba nga sinnakulaba weweekalakaasa. First and foremost nze nganze Sauda kansobola omukisa guno bagamba Uganda temmanja era gwali eyo ng'osuubira nti omumanja nze Sauda mukwano nakola kye nnina okukola. Bampa 7 district president for your information nga buli district eina 6 constituents nakuuma akalulu konna nenkatuusa obutabuza yadde akapapula akamu bwe kati nakuuma akalu k'omukulembeze wakati mu Masasi nze saalonda nakuuma ak'abangi wakati mu nsozi wakati mu miggo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu maziga nga bakadde baffe naffe munnange twazaalwa abantu ne tulimba nti ndikka mama neebase syagenze sayenyigiddemu ndi mulwadde nenga ndiri mu nsozi z'e Kapchora gye ntalantukira. Oli n'avaayo n'oŋŋamba si abakyokoze Sauda n'omuga oli musiru oyagala nneeyambule olyoka otegeere nti nkola. So nze kube mubanja bakwano siriiko ogwange nagukola era nkyagukola gwasuubira nti olinda kundaba ku kkubo kikagaasi kyekyo kyennyini kyenjogedde kikakokole ki kikagaasi laga musese eriiso linsiiwa kikaga gwasuubira okundaba ku kkubo kikagaasi I did my part. Gwomanye ngeri mumanyi obunkenke obwali mukuuma akalulu kakati gwa Kimbugwe nobo bwa Kimbugwe abo ovudde mu mayirungi ge walyanga wano ovudde mu lupapula lw'okubanga muzaala ogenze yuko oli mu kutupamira oli mu kuvuma Lewis Sirani. Gwomanye obunkenke obwaliwo ffenna abakuuma akalulu nkakasa buli mwana ayogerako ne Council Lewis. Oyagala Lewis amale n'ogamba nti Kyagulanyi yafulumye tetumanyi wawaali gwengaani gwe Kimbugwe ze wano ennaku 2 gwengaani okumanya Bobi Wine gy'alaze ngaani omuyisa kapiira nti ogenda kumwogererako obugiyisa zaala bani ate tusukko tumanyiira bakulu mukendeeza akamanyiiro kikinga mutuvuga sipiidi bakulu n'obuukira Secretary General n'obuukira omwogezi oyagala bakole ki njakiddamu. Lewis is not the personal assistant of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lewis David Lubongoya is the Secretary General of National Unity Platform. Munoonye Secretary General alina kukola ki mwami Kimbugwe sisuubira ate gwe wandibadde ate atamanyi Secretary General kyalina kukola. Abamu bagamba kati muli mu ntalo tezigenda kuggwa kubanga bwe zibaawo era ffe abatatyanziba n'esseeri antama era tuzoogerako nazo mummanyi njogera ku kintu ekyo n'enkita nayogera ku babaka ne muntwala bubi. I'm very happy and proud of them now. Bakola bye nali njogera ebyo bye nali njagala nze simple ebyo kebikozi binali njagala bakola bulungi press conference bajja mukulembeze taliiwo olabanga buli kimu kitambula okitegeera ebyo byokka bye byali byennuma ne ŋŋamba bannanga babaka baffe abajjulanga wano storage kati bakitereeza ne bayomba Sauda tyo kyororo kyo kirungi badda mu layini simple as that. Ekyo kyogerwako nange ndi omusobi oli wojja nonga nti munaye wakoze bubi waninnya ku kigere fudde tuli mu bulamu mwansi mukulu Kimbugwe leka kuvaali mu buliri n'engeregeze ezo ojja otandika okutubuuka Lewis si yagenda okuweesa asayiramu okufuna asayiramu eyukke tolina kuvuma Lewis Lubongoya okwata ebifaananyi bya Lewis ebikadde ffenna tubirina temulabye nga nabipostinze
temubirengedde fenna tubirina ebifaananyi bya Lewis ebyo ebikadde si mawulire nabadde mmanyi ogenda kuleeta ekifaananyi ekiri current kati oyinza kujja wa Secretary General nga Lewis David Rubongoya political party ki erina Secretary General ng'owaffe abala ku TV nayogera bonna n'abooza bw'ati bonna ne bafuuka bapapo obwongo bwogi omusaayi muto nojja n'ogamba manya twagala accountability gwe nga gwe Kimbugwe vayo owelistiyo ogiwereze madamu Aisha Kabanda omugambe nti nakwata nentekamu sikakasa ntwetedde n'akakadde mu struggle wamanyire emipiira olowooza tuli mu Arsenal kati Kimbugwe tulina na mutima gwagala nsi nga gwe Kimbugwe live gwe ngamba gwanvuma naye njagala pola aliho mu mugaye nti ngambye ankwasaganyizeeko okwo kwonna ayajja kimanya okitegeera tulina tukuze tumanye era wano zengo ogambanga kakati Uganda tesobola Uganda tejja wangula toyalina mutima gwagala nsi obadde ngambira gwagamba ojja nolimba abagagga twasibye omupiira guno na guno nogamba Uganda tewangula notomeza abantu ne bongerera okuwuliriza nja kuddamu era nyongera okutegeeza nti tetuli mu zzaala mukulu bino bye tuli mu bya ddala kano si kapapula eyo UK gye wagenze pama mazigo sirikireeyo toddamu kutwasamira ku kibiina mukulu tutaase waliwo okubanga onenya ku muntu okunenya kubawo kubanga fenna tunenya nganze bwe nayogera ku babaka ba parliament yes nobawo okubanga ate olina akamanyiiro kwegambanga akamanyiiro okafuusizza ekintu ekirala njagala mundage wakoma postinga ku Bobby actually you've never posted Bobby Wine I'm telling you watulageewo wa tolina ogambo oyagala abagala struggle balinga gwe nogamba abali ku ground temuyina kye tukoze mmanyize buli ali mu diaspora oyina family wano gwawulira nti mu butuufu mwe ekintu kyogenda kukkuba olinagamba olina akukubira essimu ng'akuvuma bakulu mulekera okutuvuma n'okutumanyiira olina kugamba temukoze kimala oyagala tukole ki nze omanyi bino ebintu bya struggle biri mu departments mubamu okweyawula nogamba ffe tujja kukola kino nze nali mu baakuuma akalulu nakaprotectinga nenkatuusa wano e Uganda gwomanye engeri gye natuusa akalulu okukatuusa ku mukulembeze gwomanye ebidde ebyali mu kkubo mugenda kawedde kakati toyinera kyotugamba mukulu Kimbugwe just oyina kwetereza nga gwe n'obwa Kimbugwe bwo mukuleka kutusesemera mukulu leka kutufuula biza ate nga tetwogera ku ggufu baganda bange bali ku internet mbasuubira okubanga ate mulimu obusongo obutalina nnyo kubajja ku mulamwa mwasuze temwebase era nze sinneebaka era ebigambo bimazeemu amaanyi era mpulira Lewis Rubongoya agenda kutta Bobby Wine nze nange bavayo ne bagamba ngenda kuwa Bobby obutwa ndi mu America naye nga ndi Uganda nalina waka oyo mukulu aibana information yeyiye kyabalya so sometimes twogera ebintu nga tubisengejja abamu tosobola kumanya role ya Secretary General President ayinza okubanga ebisinga byonna obwali kye tuyita mu ffumbiro abafumba ne bakufumba ne kijja gwe buno obudde ojja kubeera wali opostinzeko ku basiba okuleka bashe yalinga yegwe kennyini Kimbugwe ennaku z'omwezi nga 3 December gwe kennyini wavaayo n'opostinga ku page mugende munoonye n'ogamba abantu tebalime kwekalakaasa gwe obadde ogaana abantu ogamba musigale nga muli kamu buno obudde oli mu kutusemero oli mu kutwasamira n'ekimwakyo oguyisa mupiira nti eno Arsenal bino bye tuli mu bulamu bw'abantu bana bameka abafudde ovudde ali mu buliri bwo ovudde ali mu bijaketi ozo oli mu kutuleekaanira kuba oli UK so what
mukubomanya okwogera munakolanga ne ssennyonyi ku TV. So what? Bwaba wakola naye tekigula mmere ku sowaani z'abantu. Ojagenda bino biyite nti byaba magogo bano badde nisimbidde bwe mwaferanga ensi. Bino si byabadde nisimbidde bino bye mwabangamu nga muli mu byakiyaye. Osa omanyi mulimu abantu abagenda ebweru nga tasaana kuddamu kulinnya wano kigere. Bwaba musajja nga talina wano amabanja ge waleka wano. Ffe tetwagala kwogera nnyo bikwatako. Ebbanga lyonna obadde luddawa. Oli otuzuukikiddeko. No one said it is mission to 14 elections ezaliyo mu January. It is mission 2021. Tuli just mu mwezi tuyingidde ogwokuna oligwe oli mu kutupamira. Oyagala tukole by'oyagala. Oyagala accountability. Nga gwe Kimbugwa waddeyo meka. I don't think even wezana akakadde ng'oteeka mu struggle. Waleza engeri gye wawahayo bakuwa accountability Madamu Aisha bajja kugikuwa. Mulekero okutupamira. Muliwo ebimunga musukka. Bw'okwata ebifaananyi bya Lewisi, ffe tulina ebifaananyi bingi. Nga tulimba Besigye, bajje n'omuntu abo bonna bali basajja b'NRM. Dr. Kano Kizza Besigye aliwo NRM. Najjamu FDC naye asimbawo. General Mugisha Muntu yali akulira magye. Is the party president of Alliance. So what? Lewis David Lubongo wabanga State House ya muwelera nasoma amagazi ge bamuwelera wegabanga ge magazi agatuyambako ne wano mweni yupi kizibu kikyofuna nugu kijolina gitubulira ye nugu mukwano tukuyambeko tukusabireko. Omanyiwe mwatuddeeyo ne mulaba nti we muba mutandise okuyuzayuzaamu ekibiina mulabanga muli bw'amaanyi mukulu Kimbugwe totupamira tusaasire. Omulimu ensonga ezimu nga ffe nze bwentyo bwe njogera sijja kwogerawo olulimi ate lwawukana kwebya no byababbi ne baga enkumbi ebankumbi ewange. I don't sibisabika bigambo. That is it. Bwentyo bwendi sijja kubisabika. Wano wafera Ronikalisa mukono ele mubamu ya betting wafera Ronikalisa wane mukono gwe Kimbugwe amakaga mu milioni ngabi ne bagatwala bubbi bwoluka nsebu manyi oli mukulimba abantu bwo bagamba kati bakugulira TV kikyogenda okwogerako gwali eyuke kisirani ogenda kwogerera coach abantu bafiiriddwa abantu baabwe gwolireta bintu byo bitakwatagana oli mu bintu bya kiyaye. Oya NUP agise betting kilabu nti kapapula bakakubira kwa NUP bozanya zala ni ayita kano sikapapula